Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubeera nga ate nkusakira era bwe ntyo ne nkutuusaako emabegakaawo omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao ono nga yaliko chairperson owa LC5 owa district ya Gulu yaliko omutabaganya wakati wa Yoweri Kaguta Museveni n'omuyekera Koni kyenkugamba njiddamu Nobert Mao yaliko omutabaganya owa Koni ne Museveni. Nobert Mao ye president general ow'ekibiina ekya Democratic Party. Nobert Mao ye yakulembera ekibiina ekya DP ng'akitwala ewa Generali Yoweri Kaguta Museveni ebyo mubimanyi bulungi nnyo era nkakasanga gwe abadde nga atugoberera kyenjogerako okitegeera bulungi nnyo ennaku omwezi myezi mitono nnyo egiyise gwali mwezi gwa musanvu Nobert Mao ne Secretary General agambibwa okubeera Secretary General w'ekibiina ekyo amanyiddwa nga Siranda bakwata ekibiina ekya DP ne bakitwala Entebbe ne bakikwasa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Wetwogerera ng'omusajja y'omu amanyiddwa nga Nobert Mao akulembera ekibiina ekya DP nga ye minisita ow'ensonga eza ssemateeka, Minister of Justice and Constitutional Affairs mu gavumenti y'emu eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa naku ntono nnyo eziyise amawulire gavuddeyo nga galaga nti electoral reforms zikomyewo era nga zireeteddwa Nobert Mao agenda kupresentinga eri Cabinet etuula buli Monday nga kiraga nti Nobert Mao agenda kuproposinga oba kupresentinga proposal ye eno eya electoral reforms zengendo okunyonnyola wansi awo era nga mubisinze obukulu n'ekisinga okukwata abantu omubabiro kye system gye bayita parliamentary system. Atamanyi parliamentary system gwe weesirikire weekuumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV ngenda kubuulira parliamentary system ekola etya. Parliament nga yeronda president era nga bannabyabufuzi bangi bannankyukakyuka bangi bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba kano tekandibanga katego ak'okuddira Muhoozi Kainerugaba okwagala okumuleeta nga bategedde nti mu kalulu ayinza obutasobola kujja kwesimbawo n'abanga wangulanga ye nga bwe kyali mu mwaka gwa 2005 nga Parliament bagikozesa okulaba nga bajjawo ekkomo ku bisanja presidential term limits nga babawadde obukadde 5 only 5 million Ghana shillings ne bakola ekyo Parliament netuula ababaka ba Parliament ne bakyusa ssemateeka nga kati omukulembeze w'eggwanga asobola okufuga nga talina bisanja kwakoma ng'era bwe kyali mu mwaka gwa 2018 Parliament y'emu ng'ekozesebwa okukyusa ssemateeka okulaba nga omukulembeze talina myaka oba tewali kkomo ku myaka akawairo 12 bba mubijjukira ebyo ekikonde ne kinyooka mu Parliament kati bizzeemu mu kalulu aka 2026 nga tetunnakalonda waliwo ekigambo electoral reforms ekizze kiwulirwa nga kino no kyasooka kuwulirwa mu bigambo Mathias Mpuuga nga ayogera ne kiddamu ne kiwulirwa nga Nobert Mao ayogera kakati bwe twogerera nga alabika yamaze dda n'okubaga enteekateeka ze nga bw'agenda okuba nga azipulizentinga. Ngenda kunnyonnyola kiki kyaleeta nkunnyonnyole omubaka wa Parliament ogenda mukola otya okuziyiza bino. Kampisewo akalango kano katono nnyo tutambule bulungi nga tewali kitutawaanya. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nze ndiwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omwenda omwaka 2024 omukulu
amanyiddwa nga Norbert Mao ono nga minister avunanyizibwa ku nsonga eza ssemateeka mu ggwanga erya Uganda mu gavumenti eya Generali Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa nti ayina enteekateeka, ayina pulaani oba proposal gyagenda okupresentinga eri cabinet, nga bwe nkugambye nti cabinet etuula buli lunaku olw'Emmande, aleete proposal ye eya kye bayita parliamentary system, nga mu proposal eyo kye kimu ku bintu ebikulembedde era ebiri ku mwanjo. Mu nkola eno eya parliamentary system mubeeramu okubeera nga parliament yeronda nga gw'okoma kulonda mubaka munansi ogibwako eddembe lyo kye tuyinza okuyita universal suffrage. Ngenda kutwala mpola mpola ensonga eno tusobole ogitegeera obulungi ennyo. Waliwo kye bayita universal suffrage oba direct democracy, ng'omuntu wa bulijjo nze naawe osobola okwerondera omukulembeze wo gw'oyagala, wabula kino kiddiridde oluvannyuma lw'okulaba nti mu kalulu aka 2021 ekyekango kyali ky'amaanyi nnyo. Omukulu yalabwako nga kirabika yawangulwa akalulu hands down, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kirabika yamukuba akalulu oba oli awo ne kye yali tasuubira. Kati nno nga kino kigambibwa nti kyandibanga kyekiviiriddeko okumanya nti omusajja ono tuyinza okuba tetukyamusobola mu kalulu. Kakati n'olwekyo waliwo enteekateeka. Jjukira Mao bwe yali atwala ekibiina ekya DP okukiguza oba okukola endagaano wakati w'ekibiina ekyo n'ekibiina kya NRM, bimu ku bigambo bye yasoosa nti nze ngenda kukola nnyo okulaba nga tukyusa obuyinza mu mirembe. Wabula teweerabira nti ali mu kibiina kya NRM kati, era ye minisita w'ensonga za ssemateeka mu gavumenti eno teyali coincidence. Mao okuleeta DP mu kibiina kya NRM, Mao okumuwa bwa minisita mu gavumenti ya NRM teyali coincidence. Ekintu kino kiteekwa okuba nga kyali well calculated, era nga kati kyetulaba olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti agenda kuleeta proposal eyo ng'erimu kye bayita presidential system, I mean parliamentary system. Era amawulire gazze gawandiika, the Minister of Justice Norbert Mao has revealed plans to present a series of electoral reforms to the cabinet which convenes every Monday. Among the proposed changes are a shift to a parliamentary system which would remove the people's direct power to elect the president and the introduction of term limits among other adjustments. Nti mu bintu ebimu ku ebyo Norbert Mao byasuubira okuba nga agenda kupresentinga mu proposal ye gyagenda okuba nga aleeta mulimu kye bayita parliamentary system, okubeera nga omuntu wa bulijjo ogibwako eddembe lyo mu kye twayisa universal suffrage, okubeera nga ogibwako eddembe lyo eri okubeera nga weerondera omukulembeze gwe wandyagadde, nga bwe kyakolebwa mu kalulu ka 2 nga tugenda mu kalulu ka 2021 mu biseera togikwatako abasajja baleeta etteeka ne bajja ekkomo ku myaka, naye always babaka ba parliament be bakola kino. Parliament yeekozesebwa okulaba ng'ekyusa amateeka. Jjukira gwe gumu ku mirimu emitongole egy'olukiiko olukulu okukulembera eggwanga oba parliament y'eggwanga, gye gimu ku mirimu emitongole kubaga mateeka, kukyusakyusa mateeka, kukola nnongoosereza, kuyisa biteekateeka n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati mu kye bayita parliamentary system kiba kitegeeza nti nze naawe ojja kukoma nga kulonda mubaka wa parliament akukiikirira ng'era yajja okukiikirira ne mu kulonda omukulembeze w'eggwanga. Kati nga nze ow'ebusujju kitegeeza nti nja kukoma kulonda Honorable David Lukyamuzzi Kalwanga, ndi yajja okuntegeerera ng'atuuse mu parliament mweno system gye bayita parliamentary system, yayina okuntegeerera n'okunsalirawo ani agenda okubeera president w'eggwanga lino. Naye jjukira teweerabira nti ababaka bano baweebwa ssente mu kalulu ka 2005 kalulu ka 2006 nga tukagendamu mu 2005 bajjawo ekkomo ku myaka nga babawadde million 5 zokka, 5 million Uganda shillings. Mu kalulu ka 2021 nga tukagendamu babawa obukadde 80, 40 million Uganda shillings, ne bakyusa emyaka gy'omukulembeze kw'alina okukoma, era kati wetwogerera bizeemu. Norbert Mao ya presentinze proposals zino, wabula ng'era balina ddiisa mu parliament. Teweerabira parliament yeemu basobola okubawa ssente emiliyoni eziwera 10 pulasi ne baba nga bagenda biisa. Awo nno ojja kuwulira ng'akalulu konna akagenda okuddako okoma kulonda mubakawo akukiikirira, ebisigadde n'obimulekera ye n'akutegeerera ani alina okubeera pulezidenti. Kati abatamanyi kye bayita parliamentary system kyenjagala okukulaga kubanga bingi tubadde tubyogera nga tetunonyolawo nnyo awo. Enkola eno eya parliamentary system ekozesebwa mu gamu ku mawanga gengenda okukuwa, nga mu mawanga gano agamu gayina system za mirundi ebiri. Agamu amawanga galonda omubaka wa parliament, omubaka wa parliament bwatuuka mu parliament ne balonda nga bw'olaba balonda speaker ne babeera nga bwe batyera bwe balonda n'omukulembeze w'eggwanga.
amawanga mangi galina system eyo ebayita parliamentary system. Amawanga mangi galina system zombi, naye kansooke nkulage amawanga agamu kwago. Ku lukalu lwa Bulaaya wali amawanga nga Albania, amawanga nga Austria, amawanga nga Bosnia Herzegovina, amawanga nga Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary n'amawanga amalala. Mulimu amawanga nga Kosovo, Malta, Montenegro, Netherlands, North Macedonia n'amawanga nga Norway, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland n'amawanga amalala. Nkugambye amawanga mangi galina system ez'enjawulo. Kati njagala kutwala mpola ate tubeere nga tutuuka mu kinyusi kya video eno gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Agamu ku mawanga ku lukalu lwa Asia kuliko Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka n'amawanga nga Thailand. Mu Africa kuliko amawanga nga Cape Verde, kuliko amawanga nga Botswana, Comoros, Djibouti, Ethiopia n'amawanga amalala ku lukalu olwa Africa. Ku lukalu lwa America wali amawanga nga Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominican Republic, Grenada, Jamaica, St. Kitts and Nevis. Amawanga agali ku lukalu olwa America. Waliyo continent era gye tuyita Oceania, waliyo Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu. Gana amawanga galonda bwe gatyo, gali opposite ku kye tuyita universal suffrage, nga mu kino ekya parliamentary system ababaka ba parliament b'obolonze be bategeera era be bakutegeerera be basalawo ani agenda okubeera president. Wabula bino byonna bikolebwa nga bwe nkugambye nga bajjawo system eno gye bayita presidential system. Eno presidential system ye opposite ya parliamentary system, era nga presidential system mwe muli kye bayita universal suffrage, nga universal suffrage ye nkola okubeera nga omuntu wa bulijjo asobola okubeera nga alonda ani agenda omukulembera. Kiina amanya mangi, waliwo osobola okiyita universal suffrage, waliwo kye bayita national popular vote, waliwo kye bayita direct democracy, waliwo kye bayita direct presidential election. Byonna bitegeeza ekintu kyekimu kye nayise presidential system, ng'omuntu wa bulijjo nze naawe tusobola okugenda ku lunaku lw'okulonda ne tusalawo ani oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twagala okubeera president. Kati bano abakulu kye bali mu kubeera nga balwanyisa. Gwampuliriza nakugambye njagala tugende empola paka nga tutuuse ku nsonga enkulu. Mu nkola eno eya presidential system mubeeramu kye bayita separate executive and legislative branches. Nga boolaba kati olwaleero bwe kiri mu ggwanga erya Uganda, president serves as both head of state and head of government. President is directly elected by the people or through an electoral college. President has significant executive powers. Mubaamu kye bayita legislature, olukiiko olukulembera eggwanga. Era mamu ku mawanga agalina system eno Uganda mwetuli nti bwe tubadde tukikola. Mulimu eggwanga lya United States of America, bano balutula ne balonda president newankubadde nga waliwo system endala ekozesebwawo oba oliawo eyawukanako ku yaffe wano mu ggwanga erya Uganda, naye nga nabo balina presidential system oba universal suffrage. Wali eggwanga nga Brazil, Argentina, Mexico, South Korea, Philippines, Indonesia, Nigeria, Russia n'amawanga amalala mangi, Bufalansa n'amalala. Kakati njagala okutegeeza mu ggwanga erya Uganda ekyo kyekimu ku biri mu kulwanyisibwa, ekiri mu kugibwawo okubeera ng'omuntu wa bulijjo asobola okwerondera omukulembeze ow'eggwanga. Wabula nkugambye bino byonna bikolebwa era bitera kukolebwa ng'eggwanga ligenda mu kalulu. Wetwogerera nga mu kalulu aka 2026 wano nno ggwe agamba nti sidda mu kalulu, njagala onoonyerezeewo nnyo. Mu kalulu aka 2026 kigambibwa oba tekigambibwa kimanyiddwa nti Generaali Yoweri Kaguta Museveni teyandiyagadde kubeera ng'akomawo mu kalulu, nti era enteekateeka weeziri either nga za kyama oba ziyinza n'okuba nga ziri mu lwatu, nti mutabani we ono ku ddala lya Jeno nga ye CDF gwe yalonda okubeera CDF yandiba nga yandiyagadde okumuleeta mu kalulu. Wabula okusinziira ku bigambo by'ozoowulira, okusinziira ku pulaani nga bwe zitambula, kigambibwa nti bannayuganda baalagirawo nti ye balabika tebaamusiima era tajja kusobola kuba asaba akalulu bakamuwe. Ne bateesa basalewo okulaba nga Nobert Mao
bayita mu Nobert Mao ayambibweko abamu ku babaka nga bali ku ludda ate luvuganya oba nga beefuula abali ku ludda oluvuganya baleete etteeka lino mu palamenti oba baleete ekiteeso kino mu palamenti motion eno ku tebo eya palamenti etteeka lino lituukeko oba motion eno etuukeko etandika debatingibwako era ekyo bw'okiraba manya kaba kaweddemu tewakyaliwo ngeri ndala yonna gy'oyinza kubeera ng'okiwakanya singa abakulu bano banaaba bakigusizza ne kiyingira palamenti kubanga palamenti nga bwe nkugambye nti yezzenga ekozesebwa okukyusa amateeka gano yezzenga ekozesebwa okukyusa buli ekibadde kikyusibwa wabula nga kimanyiddwa nti abamu ku babaka abeefuula abali ku ludda oluvuganya kigambibwa okuba nti be bagenda okuyitamu nga bagenda kubanga bakolaganira wamu ne Nobert Mao okuleeta kino era nze ne nkugamba nti singa okiraba nga kirinnye ku fulo ya palamenti manya bumanya ako kaba kaweddemu ababaka ba palamenti abatukiikirira omuli owuwo omuli owange be bagenda okutuula be bagenda okusalawo oluvannyuma lw'okuba nti bandibanga bajja kubawayo akasente nga bwe bazze nga bakikola bayinza okutuuka ne basalawo nti munnange tugenda kukkiriza pulezidenti abeere ng'alondebwa mu palamenti wabula ne kino kitegeere nti ne bwe banaaba abamu ku bo nga balezisitinze ng'era bwe kyali mu kalulu mayimu ne mutogikwatako abamu baagaana ne bajja nga beesibye zibbanda neezo ne bajja nga bayimba ennyimba wabula SFC yayingira mu palamenti batandika obbayo olw'omu ku omu era finally etteeka ne liyita kakati olunaku olwaleero kiri eri ggwe nange gwe munnayuganda atakkiririza mu sisitimu eno okutuukirira by all means omubakawo owa palamenti oba ali mu kibiina kya NUP oba ali mu kibiina kya NRM bw'oba osobola omuwa okulabula singa oba tokkiririza mu kino ngamba gwe atakkiririza mu kino kyenjogerako singa oba tokikkiririzaamu oli wa ddembe okumunoonya by all means n'obeera ng'omukolera okulabula either oyinza okusooka okumubuuza bw'akulaga nti akimanyiiko osobola omuwa okulabula tisebo mukama wange kino ffe tetukikkiririzaamu era tukusaba ne bwe banaaba baleese ssente tozirya ezigenda okukola ku nsonga eno tukkiriza nti tubadde tutambula bulungi nnyo ng'otukulembedde era ng'otukiikiridde wabula nga bwe kyali mu kalulu mutogikwatako palamenti nga baginvedinga nga bagezaako okukyusa ssemateeka bajje kkoma ku myaka omukulembeze kwalina okwesimbira ku bwa pulezidenti abamu bagambibwa okuba nti baweebwa ssente waliwo abagambibwa okuba nti baazizaayo waliwo abagambibwa okuba nti baazirya era bo ne bazitwala olwaleero kigambibwa okuba nti sisitimu oyinza okukyukamu either ne babawa ssente nga nnyingi nnyo oba ne wabaako deals endala eziyinza okuyita ensonga eno basobole okugiyisaawo naye ekyo ng'okitadde ebbali ababaka abali ku ludda oluvuganya batono nnyo mu palamenti wabula ababaka abali ku kaadi y'ekibiina ekya NRM era nga bali likely okukkiriza sisitimu eno oba okukkiriza reforms zino bangi bakunukkiriza mu 205 n'okusoba oba oliawo n'okutuuka mu 3 out of 529 abatuula mu palamenti eyo kitegeeza oyinza obuteesigulira nnyo babaka ba palamenti bano waliwo eyabadde ansabye nfulumye lisiti y'ababaka ba palamenti ne contacts zaabwe lisiti eyo ngiina naye nina okusooka okukola okwebuuza bwekiba nga kyetaagisa nja kuleeta wano lisiti buli mubaka wa palamenti n'ennamba ey'essimu in case obadde togiina awandyagadde okwogera n'omubakawo beera ku mukutu gwa Redzone TV ngenda kuleeta lisiti eyo bwe naaba mmaze okubaako be neebuuzaako ne banzikiriza nja kuleeta lisiti eyo buli mubaka n'ennamba ey'essimu oyinza okwagala omulabula omubakawo ojja bisanga wano ku mukutu ogwa Redzone TV wabula nkugambye enteekateeka zigenda mu maaso ez'okulaba nga ababaka bano baleeta nga Nobert Mao aproposinga eri cabinet kye bayita electoral reforms ng'ekikulembedde mu electoral reforms zino kwe kubeera nti baleeta system emanyiddwa nga parliamentary system eyo egenda okuggyako munnansi eddembe lye ery'okubeera nga yeerondera omukulembeze w'eggwanga wabula mu bino byonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayogerako eri eggwanga emabegakaawo yategeeza nti kino bakikola oluvannyuma lw'okukizuula nti General Muhoozi Kainerugaba tasobola kubeera ng'awangula ekifo kyonna era nti kano kandiba akatego ak'okulaba nti ono bajja kumuleeta palamenti emulonde nga omukulembeze w'eggwanga nga gwe munnansi tokyalina kyakusalawo kubanga already palamenti ejja kuba esazeewo nga ne sisitimu eri yayita dda ennongosereza mu constitution nga zaleetebwa nga tokyalina
kigambo kyonna kyoyinza kubanga oyogera. Kakati gwampuliriza kyokkiririzaamu nekyotakkiririzaamu genda mu comment section ombuulire oba okkiririza mu system eno ya parliamentary system. Wabula oba togikkiririzaamu kugambe ngenda kugenda mu maaso n'okwebuuza. Nina listi y'ababaka ba parliament bonna 529 abatuula mu parliament n'ennamba zaabwe ez'essimu. Bwe kinaaba kyetaagisizza nja kuzireeta. Omulimu guno gwagezaako okukolebwa mu kalulu akaggwa mu kalulu akaggwa mu biseera bya 2018 nga togikwatako abasajja nga bali mu kukyusa constitution okulaba nga president tabanako ku myaka. Kakati nze njagala kusinziira wano ndabule omubaka owanga nkiikirira. Nze ndi w'ebusujju omubaka bamuyita Honorable David Lukyamuzika Luwanga. Nze era ye nja kumunoonyaako tujja kwogera ambuulire ye wawaagwa tulabe ate bwe tutandikira. Mukutu gwa Redison TV olale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ejja kuba tomisinga nsonga yonna. Olunaku olwajjo nina agamu ku mawulire ge nasembyeyo okubanga nteekako gaabadde g'abasumba abagambibwa okuba nti bezibika obuwumbi 2 n'obukadde 500 2.5 billion Ghana shillings nga zino bazezibika ne bazizza mu zaabwe. Amawulire ago nagakuleetedde olunaku olwajjo era nafunye obumu ku bubaka bwenjagala okubanga mpitayitamu mbadde ndudde okuyitayita mu bubaka bwammwe naye wano ku mukutu ogwa Redison TV kino kye tusinga okukkiririzaamu obubaka bwammwe nsonga nkulu nnyo. So kati buli yataddeko message njagala kubanga mpitayita mu bubaka obwo bwe mwataddeko kugulire eri abasumba bannaddiini abali ku ddala lya bishop abeegabidde omusimbi ogwa Munnayuganda ssente y'omuwi w'omusolo. Mu bumu ku bubaka bwe nafunye njagala okuyitayitamu mpolampola bamuyise Kalule Lydia webale kubanga kwoli message yatuuse. Sigenda kuyita mu message naye ngenda kusoma erinnya buli yataddeko message. Rehema Mar webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Nangobi Joyce message yatuuse bale kubanga ogoberera. Nassali Jane message yatuuse bale kubako Safa Medical Center message yatuuse. Setumba Dennis message yatuuse. Shamia Nasos message yatuuse. Aniono teyataddeko linnya. Nakate Vivian nga bulijjo message yatuuse. Mutassa anyway tujja kuba tuwuliziganya mu updates eziddako. Ngenda kukomawo wano ate n'amawulire amalala. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.